Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutegeeza anti programu yaffe yatukyogereko olunaku luno olwaleero era tukomyewo n'emisomo gyaffe. Rashid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twesimye okulabako olunaku luno olwaleero nate. Badde nsaba obuze kwatulaba ate omweyanjulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muza kwaffe ebiseera ebisinga kuba kwakiwali mutandikirawo ku nsonga mukaddima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nziramu nate okwebaza TV oba omutimbagano guno ogwa bukedde olwa programs zino ennungi ezigenda mu maaso okusomesa abantu ebibakwatako ku ddiini yaabwe n'obulamu bwabwe n'ensi yaabwe. Omuntu amanyi bwawangaala abaffe awangaala mu mbeera ntuufu oba waliwo akabulamu oba alina okwekyusiza ddala abeere omuntu omulungi mu ddiini, abeere omuntu omulungi awangaalika naye, abeere omuntu omulungi munnayuganda omulungi eyeegombesa abalala. Mpozi era nja kwebaza aba Prestige. Amin ya Rabbi. Koddomi wange gy'oli eyo gyo twadde twogeranga nti naye amaka gano abantu beetaaga bingi, tulina okuteekawo emisomo egiwerera ddala. Ne mugamba kyolaba kyendaba. Allah. Tugende mu maaso inshallah tuteeketeeke. Ate kirungi nnyo nti n'abantu balaze okufaayo kubanga olunaku lw'eggulo bwe twamaze omusomo nafunye ebibuuzo ebiyitirivu neŋŋamba singa babiweereza haji mpagirabe baandiika naye obwedde abalala mu messages, text messages, WhatsApp, abalala kuba masimu abamu nabaanukudde mu bufunze naye abalala neŋŋamba nedda ebibuuzo bino bimubuuza n'abalala tebikwata ku nga waliwo byolaba nga bigatta. Omuntu ayinza okuba nga alowooza yakirimu yekka naye nga yembeera y'abantu abasinga obungi mu maka gye bawangaaliramu. Abamu kwe kubasaba ne mbagamba nedda ebibuuzo ebimu katubyanukulire ddala ku mpewo ku programu ey'obufumbo n'abalala babiganyulwemu. Oba oli awo abadde aweddemu amaanyi ng'ate ayinza okuba nga ye tasobodde kubuuza naye abeere ng'afuniramu awo. Kakati olw'omukyala eyabuuzizza n'agamba nti mwogedde ku nsonga z'obufumbo. Abakyala bangi twagala okufumbirwa oba n'okufumbiza bawala baffe naye abasajja abatuufu batubuze ddala bakyaliyo. Ne mugamba nti abasajja abatuufu gye bali Kituufu. n'abakyala abatuufu gye bali. Naye ekibuuzo ekyo kiba kibuuzibwa mukyala nti abasajja abatuufu gye bali, n'omwami bw'aba akibuuziza nti abakyala abatuufu gye bali. Kale tugamba gye bali naye bonna bakunoonya. Era gy'emigaso egiri mu misomo egifaanana bwe giti nti omuntu oleme kugwira bugwizi yenna gw'osanze wabula omanye bwe mba njagala amaka amatebeekevu nga seerowoozezzaako ku nze nga nze nti obwagazi bwange mbumalira wano naye nga ntunulira amaka agalina oluvannyuma lw'obufumbo bwaffe ababiri galina abaana. Abaana balina bye baagala, balina bye balina okubeera, n'ensi erina bye basuubiramu ng'eggwanga n'eddiini okutwaliza awamu. Kale nasanyuse nnyo reaction y'abantu gye baalaze n'okulaga nti bafaayo era oyo bwe nti bwe namwanukudde nti yes gye bali naye bakunoonya era tugende mu maaso n'emisomo tulabe wayo tusobola obbasanga. Omulala ye n'agamba ng'ate ye amaanyi gamuggwereddemu ddala. Yagambye nze ndi maama ntendesa abaana bange ab'obuwala. Empisa buli muntu ze yandigaye nti omwana omutendeke obulungi gwe baakuza abeera bw'ati afuna omusajja naye babayitako buyise. N'agamba nti mbatendese naye bannemye okufumbiza. Kaakati tukoze tutya? Kakati
oyo ye ŋŋamba ate era bangi bekikwatako nti ekyo tulina okutunula sayidi ne sayidi. Kituufu abavubuka abasinga tebakyayagala kuwasa, kituufu, oba abasajja ebyokuwasa tebakyabifaako. Abasinga beerowoozaako bokka kumala bwetaavu bwabwe bwa bubumbwa mu ngeri enkyamu naye nga tebaagala kutwala buvunaanyizibwa. Era ŋŋamba abakyala nti bw'ofunanga omusajja ali siriyasi, empisa ze ennungi nga bwe tugenda okwogera ku bitendo ku qualities z'abasajja abalungi n'abakyala abalungi omusomo gwaffe inshallah ogwa wiiki ejja inshallah, nywereza ddala bino ebyokuzanyira mu nsonga nti era nze ŋŋenze ebyo tubyerabireyo, nkola nkadde tugidibye. Seeka oba maama ono ayina obukwakulizo bwateekawo nga bungi, oba bawalabe nga nabo balina obukwakulizo bwateekawo nga bungi, njogera ya maama nga bwe bulemesa tannaba na kubafuna baawo obukwakulizo, kati nga ye alaba naye bw'aba afunye omuntu omutuufu yandimufumbiza. Naye ŋŋamba bwe nti eddiini terina kyeyalekayo, byonna Allah yabyogerako n'atuwabula n'atugaidinga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Nur aya 26 nti alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati, nti abakyala ababi gye bali. Kubanga Qur'ani ekinyweza wano agamba basaana kufumbirwa basajja babi, abakyamu babeere n'abakyamu zidde okunywa. Agamba nti wattayibatu littayibina, agamba nti walkhabithuna lilkhabithati, n'abasajja ababi nabo basaanira kuwasa babi bannaabwe. Agamba nti wattayibatu littayibina, n'abakyala abalungi basaana bafumbirwe basajja balungi. Wattayibuna littayibati, n'abasajja abalungi bagwanira bakyala balungi. Kale nga tunoonya ekyo tulina okitunuulira. Allah subhanahu wa ta'ala yatutunuzaayo, kubanga bw'obeera omulungi n'owasa omukyala omubi bw'ataayonoona eddiini yo, empisa zo zajja okwonoona n'ebirala ebigenderako. N'abaana bayinza obonoonera ddala. Butereevu. Product ezigenda okuvaayo tezijja kubeera. Ozaala abaana ng'otya n'okugamba nga tosobola kubenyumiikiriza nga tobalaga mu bantu. Tosobola. Naye nga kyava kuba nti wawasa mukyala mukyamu. N'abakyala bwe batyo. Asobola okubeera nti alabye mangu naye ate ng'omusajja gwafumbiddwa si ye mutuufu, nga kijja kubeera ne effekti nnene mu bulamu bwe bwonna, awangaalire mu tanuuru. Kakati omulala ye yabadde mwami, yenno yansesezza naye nti okuseka naye nga omusajja ono ayinza okuba nti omusekerete nti simanyi bizibu bye, ate nga omugumya. Abasinga biri uniform, abafumba abasinga naye tubihandolinga tutya. Ono ye yagambye nti ndi musajja wa kitiibwa, sente eziyita ne zimpulira, ndi mugagga, n'omulimu gwenkola gwa maanyi, buli mukyala neegomba yandifumbiddwa nze bw'alowooza. N'agamba naye nawasa omukyala ng'atandabawo, nga ntuuka n'okwegomba abavuzi b'ebigaali oba booda abalina abakyala baabwe naye nga babawuliriza, olaba alinamu emirembe, ng'amutwala ng'omwami, naye nga ye n'obugagga bwe n'ekitiibwa kye. Gambulidde ofiisi gy'akolamu nga nnene, naye sisobola kugyogera wabula kubanga bino byakuyiga, tuyigirako nti alina abanene abamusinga nga bali mu mbeera eyo, n'abali wansi we abali mu mbeera eyo. Kati ye n'akonkuludi ng'agamba nti oyo omukazi yamutamya abakazi, yamulekera abaana babiri, atobana baana be yabatwala wa maama we, tajja kuddamu kuwasa. Yokuwasa yabivaako. N'agamba nti eddiini enamuleetya. Ekibuuzo ekyo nalabye nga kikwata ku bantu bangi, era neŋŋamba nti kisinga ku kukyanukula ku mpewo, n'abalala bakiganyulwemu, era njagala tukitunuulire mu nnyingo 3. Ennyingo esooka Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Baqara aya 237 nti wala tansawu lfadla bainakum, newe biba bitya newe bitabuka bitya, temwerabiranga good time gye mwalina omwami n'omukyala. Omukyala kiki kye yakukola ky'osuubira nti naakutamiza n'abakyala bonna, tolina kalungi konna,
komulabamu era mu ekyo oyinza okuba nno nga naye naawe olina kyewamukola oba ekyamukozesa kyeyakola kale kubanga abaami abamu nga ye bwagamba mugagga alina status biki naye asobola okubeera nga mugagga naye nga mukopi ng'omukyala talaba kyakwegombako n'obugagga bwo gye buli naye omukyala talaba ku ssenteyo ate teyaliiwo Abusufiyaani omu ku bagagga twamwogerako karavani ne karavani ziyingira emaka nga zonna zize naye omukyala wajja aloopera nabbi mwami wange akameeza takalekaawo tavaako ssente kakati n'abasajja gye bali waliwo omukyala omu yafa Allah amusaasire yanyumiza yagamba nti edda nga benzi zakajja mu Kampala nayina omwami wange y'omu ku baasooka okutuusa benzi mu Kampala zino zikajambya ntemagana buli agiraba agyegomba n'agamba naye buli yanda nafumbirwa ndi mwana muto nga buli yandaba neegombesa bannange mukisa gy'ogwo bakunaaza simanyi lweza simanyi biki okufumbirwa omusajja oyo ng'abeebweru bonna banneegombesa naye nga nze mmanyi omuliro gwendiko nga sirina kwesiima n'akamu agamba benzi eyo kajambya saagirinnyako ng'agirinnya yekka era bwe mbanga we wandisuubidde nti nfune chance egirinnya nga nandibadde ndwadde nti antwaleko mu ddwaliro ng'agenda mu famasi ne yeegulira amadagala n'agaleeta awaka teyeemanyiiza akuyita kumumanyira okutuula naye mu motoka emmotoka yagibeeramu yekka olunaku lumu bwe nkuba etonnya nga omwami yeerabidde endabirwamu teyazisitudde naye omukyala yagamba nti mu nnaku gye nalina n'okubeera mu bantu bye bannenyumiikirizaamu nti ndi bulungi naye nga siri twaleka emmotoka enkuba n'etonnya n'egitonnyamu yonna agenda okudda ngaenkuba agenda okujja ku mmotoka ng'ejjudde amazzi naye nga twali tusobola omulabula nti endabirwamu ogyerabidde naye agaa twabireka kakati embeera eyo osobola okubeera omugagga ng'era olowooza omukyala akwenyumiikirizaamu naye ng'ali mu bali abagamba afadde tugabane kubanga tebalina kye benyumiikiriza mu maaliyo oli mukoddo oli wampisa mbi owangalira mu kuduula kuba omanyi oli munene ate ekyo kiri ne sayidi endala n'abakyala oluusi nabo baliteekawo embeera kugamba n'abeera nga kino Allah kyagamba nti wala tansawu lfadula bainakum temuwerabira good times akaseera akalungi kemwayina akaseera akalungi nga mutuufu abamu anoonya binoonye okujjukirayo akaseera akalungi omukyala awangalidde mu kubonaabona n'omwami nga naye agamba nedda anoonya byajjukira tabiraba wadde nga bibaawo kale noonya ebirungi obeere nti nno munno ne bw'abanga akubuzeeko alina byajjukira bingi aga nti nedda wadde ankoze kino naye olwakiro nakiri ekino kangumiikirize kakati ekyo kyekisooka kyetulina okutunuulira nyanukula omwami oyo yabuuzizza n'abalala babeere nga bakigalirwamu ekyokubiri nti omuntu osaana okwebuuza embeera efaanana etyo obukyayi obutuuka ku leve eyo nga muli bafumba omwami na mukyala buva ku ki buvuddewa kakati oluusi kiva mu handling nkwata y'ebintu keya osanga kyekiri kyagamba kyeyagambye mbu yeegomba omusajja wa booda ow'ekigaali ng'omukyala amuwuliriza ye amwegomba naye oluusi kiva mu nkwata ojja kusanga omusajja ono gw'onyoomye gwe nti wa booda oba wa kigaali naye ng'alina engeri gy'akwatamu mukyala we ye yamanya butya bw'akwata omukyala ewaka era omukyala tayeegomba maaliyo kati ekyo nakyo olina okukitunuulira kubanga obufumbo bwawukanako n'ebintu ebirala ne bonaabeera omukulembeze oli mukulembeze eri abantu naye oli mwami we ewaka be basinga okumanya mbaka yatugamba nga oyagala okumanya omuntu obuuza bamakaabe nti gundi ali atya mu biseera by'obusungu abeera atya mu biseera by'obukakkamu ebyessanyu abantu abamu bw'asanyuka taba muntu abalala bwanyiga taba muntu naye byonna nabo balina bye bakugumiikiriza kaakati oyo tumugamba nti kyusa enkwata
tegeera mukyalawo byayagala n'omukyala alina okutegeera byoyagala buli omu akwate munne bulungi kubanga biri sayidi ne sayidi oyinza omukyala omukwata obulungi naye nga bannange yina akuddiza muliro nga naawe omaliriza nga wejjusa ng'olaba tolina kyofunyeemu seka n'ekirala olunaku lumu nali ne imaamu kyeyuneera n'atugamba nti bw'ofuna obuzibu ne patanawo oba mukyala oba omwami wo toreactingirawo osooka n'okireka ekyo ne kiyitawo wabula n'omusanga nga naye ali mu kaseera ke akatuufu ali happy n'omujjukiza nti naye kiwankola luli kyakola ki kyanyiiza oba oyinza n'okumutonerayo ku birabo n'omuganga gwe kasi oteka mbeera esanyusa nga naye kiwakola luli kyakola ki kyanyiiza obusungu buba busse yagaa nti buli muntu wabeera ku busungu n'olinazaamu obusungu mwena muba mulinnye muliro ku muliro tewali asobola kuzikiza kati ekiri kyogambye nti ono alabe obuzibu bwono buliwa asobole okulabika nti nno abukozesa atereze waka obwe buwanguzi bw'obufumbo buli omu n'omanya munno byayagala ne byatayagala naye n'amanya byoyagala ne byotayagala ne mukwasaganya kubanga embeera eno ey'okulowooza nti obugagga bwe buli kimu nti omukyala alina okukwegomba n'okuwuliriza kubanga oli mugagga oba n'omwami ng'omukyala yalina kasente endowooza eba nkyamu oli ajja kubeera nga era bagera ne bagamba nti teri mukyala mubi ojja kulengera omusajja ng'atobye ne mukazi wa amwagala okufa naye nga gw'olaba olina lulungi oga nti kale oyo yamwagalako ki yakimanyi kiyamwagalako ayinza okuba nga yamuwa emirembe gwe obulungi bwo bwonna teri mirembe gyajja kufunamu ne sayidi eri bweyina kitunulira tuwe traffic musajja n'omukazi kakati ekyokusatu kwe kubeera nti omuntu alina okukimanya nti amaka gaba maka era obukulu buyinza okubeera nga bukolera wala wadde nga respect erina okubeerawo era omukyala olina okulaga okukuuma ekitiibwa kya bbaawo sitatasi ye n'omwami bwotyo naye nga omusajja kino njagala okifundikira ekyokubiri kye tubaddeko n'ekyafaayo ne hadithi naye ngaeri ku kintu kirala naye nga bikwatagana nti oli eyeebuuza nti ono ayagaza kyono nti omukyala omubi yamwagalako oba omusajja ekisajja ekyo yakyagalako ki olwo hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku muntu abantu gwe bayinza okuba nga bamulaba nga talina mugaso naye nga Allah agulaba n'agamba nti rubba ash'athin aghbar nti osobola okulaba omusajja nga agubaasidde enviiri asensuse enviiri zimusenyuuse tasanirira olw'ebizibu n'engoye talina budde buzoozo oba n'essabbuuni talina agamba nti madfu'in ala al abwaabi nga ne bwagenda ku mulyango oba waliwo mbaga oba mukolo ki bamugobera bweru agamba nti law aqsama ala llahi la abarrahu naye ng'omukwano gwalina katonda yategeera katonda kikyamwagalamu okumusinza biki law aqsama ala llahi la abarrahu nti bwalayira ku kintu katonda akituukiriza olw'obutaagala muswaza ti enkuba egenda kutonnya wallahi omusajja yadde amanyi byewala ebimanyi naye nga tayina kwasinzidde okujja okwesiga katonda amanyi Allah tayinza muswaza Allah atuukiriza ekirayiro kye kakati embeera erebeera mu bufumbo gwe tomanyi oli kikyayagala mu mukyala n'omukyala tomanyi kyayagala mu mwami naye abafumbo ababiri buli omwanoonye ekisanyusa munne obufumbo butereere kakati ekisembayo ku nsonga eyo malabu yonna abiyina naye ng'avuddeyo n'agamba nti yebyokuwasa bivuddeko kakuza abaana be ennaku zino tuyina abakyala basinga omumaanda be basinga okubeera abangi naye bagamba obuzibu bulifu kufa abasajja babuze tugende ku nsonga eyokusatu kakati ensonga eyokusatu omwami tukugamba nti tolowoozanga nti amaanyi oba ekitiibwa kyolina oba obugagga kye buli kimu wabula funa engeri gy'okwatamu omukyalawo ng'aba otunuulira abanene abaali bakusinga kubanga omukyala tajja kutunuuliranga wadde nga tugamba nti kuuma setasi ya bbaawo n'ekitiibwa kye naye ak'obuntu ajja kusigala ng'akutunuuliranga mwami ye mukyala era bwetuleetera ebyafaayo eby'abantu abaali abanene ne babeera okufuna influensi y'abakyala
tandikira ku Faraawo. Faraawo mu bwa Faraawo bwe Allah subhanahu wa ta'ala Firawuna yali musajja mujje mu mawale ne Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako mu suratul Qasas aya ey'omwenda mu kyafaayo kya Nabbi Musa azaalibwa baagala okumutta eyagonza Firawuna yali mukyala ate nga kyaviirako okuzikirira kwa Firawuna kuba abalogo be baali bamugamba dda nti ajja okutta ajja okujjako obwakabaka ajja kuzaalibwa mu myaka gino omulenzi yenna ajja kuba mu balenzi abazaalibwa mu myaka gino n'asalawo buli abazaalibwa mu myaka egyo Firawuna nga babatte naye Asiya omwana bamuleeta bamutadde ku kibaya avuddeyo Firawuna olwamulaba nga mwana mulenzi azaalibwa mu myaka egyo abalogo gye bamugamba n'agamba mutte Asiya yavayo n'agamba nti qurrata ayni li walaka la taqtuluhu yagamba nti nono mwana temumutta ajja kufuuka Allah agamba mu Qur'an nti waqalat imra'atu fir'auna qurratu ayni li wa laka la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'uruna nti temumutta ajja tuyinza omufuula omwana waffe kubanga baali tebalina mwana tebazaala era bw'atyo Firawuna yagonda olwa influence ya Asiya n'amaliriza nga Musa akulidde mu maka ge era ye yavaako okuzikirira ku bwakabaka bwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina ekyafaayo ekinene bakyala be beekobaana nga balina omukyala gwe baagala omusuuza kaakati bwe yagenda n'alyayo ne bagamba nti nabbi kaaliddeewo oyo yali awoomera omubisi gw'enjuki kati mumusuuze taddamu musemberera kakati buli gye yagendanga nga mugamba nti olina ebintu byowunya katungulu cumu olina byowunya ng'agendewo omulala naye kyagamba ng'agendewo omulala naye kyagamba ate nga nabbi yali tayagala kumugamba nti owunya kubanga yali asenya nnyo nebimukyankalanako naye kati yo nabbi wa Katonda nolaba tebamutya kakati ekyafaayo ekisinga okwewuunyisa kyekya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muzira yali mukambwe ekisembayo mu kaseera ke yali omukulembeze even before nga tanabeera mukulembeze era yali mukambwe era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okusaba Katonda nti Katonda nyweza obusiraamu kuba Umaru bano osiramuleko omu nange nfune wenywerera era Allah n'asiramula Umar ibn al-Khattab naye mu maanyi ga Umaru ayingira eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'akonkona eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi alina abakyala bawogana basitudde amaloboozi abakyala okugamba Umaru n'agamba kikino ekiri ewa Nabbi ng'ali mu maka ge bw'akonkona Nabbi n'amugamba yingira Umaru bw'ayingira abakyala bonna ne basirika bonna ne beebikkirira olw'obukambe bwa Umaru batidde Umaru kaakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aseka Umaru n'abagamba nti muli balabe ba Katonda muyinza mutya okusitula amaloboozi maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam baka wa Katonda ate ne mutyanze Umaru. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala ne baddamu mpola mpola ne bagamba nti Umaru goli mukambwe nnyo tolinga Nabbi era Nabbi n'abayamba n'ajjuliriza n'agamba Umaru okumanya oli mukambwe otiibwa ne shayitaani ekutya n'agamba nti tosobola kuyita mu kkubo shayitaani eriyitamu bw'ojjira mu kkubo lino shayitaani ng'egenda kati oyo Umaru naye kukikwata ku maka ge naye kyamutabukako olunaku lumu omusajja atabuka ne mukyala we ajja okuloopewa Umaru. Umaru ye mukulembeze w'abasiraamu kati akonkone wa Umaru alwawo okuggulawo addamu okukonkona agenda okuwulira ekiri munde wa Umaru omukyala amutwala kakaaba ng'amususumbula omusajja yagenda okulaba nzazze wa Umaru okusaba obuyambi ate ekiri wa Umaru ewange tekisoboka kutuukayo naawe tagende. Umaru yali yamulengedde dda. Umaru najja n'amugamba gwe ojja otya ewange ate nokuganga buyinza okugaa nti ozze kunketta. Omusajja neyeetola nagaana edda mukama wange gwe mukulembeze w'abasiraamu nzize wuwo okukaabira kizibu kyange kyenina ne mukyala wange naye ngenza okutuuka ewuwo ng'ate ekiri ewo kisinga ekiri ewange kyenvudde nda ntolina ogenda kunnyambira kaŋŋende. Umaru mukunnyonnyola n'amugamba nedda wadde oba nnyinza okuba omukulembeze naye abakyala bano tukakkana ku lwabwe olw'emigaso ate nabo gye tubalinamu nabo balina bye batugumiikiriza. Kituufu.
kakati bwe tutyo ngamba nti tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe gye twagambye nti ebizibu by'amaka tebimanyi banene. Ensonga lwaki tulina okumanya engeri gye tukwasaganyaamu ensonga z'amaka. Era olunaku lw'eggulo twayogedde ku ngeri obukulu bw'obufumbo era nkubiriza ne ŋŋamba nti bannange omuntu yenna atannawasa kikkakatako okuwasa. Omuntu ayina omufumbo kikkakatako okukuuma ensaazo. Bw'obeera nga tosobola kukuuma nsaazo na mukyalo omu gw'olina waakiri wasa omukyalo omulala Allah yakuta okusinga okubeera nti nno ogwa mu nsobi. Ibn Mas'udi radiyallahu anhu mu basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olw'obukulu bw'obufumbo yagamba nti law lam yabqa min ajali illa 10 ayyamu, nti nze singa nsobola okumanya nti nsigaze ennaku 10 zokka nfe, obulamu bwange mbusigazzaako nnaku 10. Agamba nti nga nkimanyi nti oluvannyuma ennaku 10 ngenda kufa, agamba nti naye nga nina obusobozi obuwasa, n'agamba nti sandibadde nga nfa nga ndi muwulu. Yandiwasiza mu nnaku 10 zokka. Ibn Abbas n'agamba Said bin Jubairi n'amugamba nti oyina okuwasa kubanga khayra hadhihi al-umma aktharuha nisaa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga obulungi mu kibiina kino yakisinga okubeera n'abakyala abangi, kuba Katonda yamusukkulumya n'amukkiriza abakyala 9 ate nga ffe tetukkirizibwa paka okujjako 10. Ibrahim bin Maisara ye n'agamba Tawusi nti Tawusi olina okuwasa, bw'onaaba towasizza nja kugamba ekigambo kyennyini Umaru kye yagamba Bizawaidi kye twayogerako mu hadithi mu musomo gwaffe ogwajjo nti bw'oba towasizza kimu ku bibiri, either tolina busobozi bwa kisajja oba oli mwononefu. Imaamu Ahmad ye n'agamba nti laisat al-uzba min al-islam, obuwulu si bwa mu ddiini. N'agamba nti nno era omuntu yenna akugamba nti nno towasa oyo abanga ayagala okujja mu ddiini. Kale kibi nnyo abantu abamu tebafa ku bufumbo, tebafa ku kuwasa, ate nga obwetaavu bw'obuntu babulina ne babeera nti nno babumalira mu makubo amakyamu ataganyiza Mukama Katonda. Waliwo omukyala ye yambuuzizza, yaŋŋambye nti yankubidde naŋŋamba nti nze omwami wange mwayogeddeko nti omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala asukka muomu, nze siinaako, nze omwami wange simugaana oba ayagala bagalo friends 10 oba bameka, ebbanga lyamala nga tamuleese mu maaso gange kumunyanjulira, siina buzibu. Oyo tali omu, abasinga in fact bwe bagamba bo bakugamba ekigambo kimu she nti ye tayagala kumanya nti wawasizza. Tambula yonna gy'otambudde azironga nze asula naawe, bo kye bafa nti asuze wali ng'akulaba. Naye kati embeera kati obusiraamu ekyo bukyogerako enkola eba nkyamu, eba bwe tutagambye nti kunyoomola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kale lwakuba abasajja abamu bakisussa, balaba kiryokke, bakisussa bw'awasa omukyala asooka tamulabawo. Naawe omusajja tukugamba towasanga okuwasa okwakajanja. Bw'oba wasiza omukyala owokubiri make sure oli mwenkanyankanya wakati waabwe, kireme kubaleetera bukyayi n'ensonga ogitamwa. Naye bw'obeera nga gw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, ate omukyala ayogera ekyo aba mukyala. Kati omukyala oli omuwa magezi ki agambye nti nze agende abeere n'abakyala b'ebbali naye nga tamuwasizza aba mukyamu, kubanga Allah yakikkiriza, yamanya lwaki. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Mulk aya 14 nti ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Mulooza Katonda yatonda yatamanyi. Katonda kasita abeera nga yateekawo amateeka, yatutonda amanyi bye tulinako obusobozi, amanyi ebitulongoosa n'ebitwonoona. Kale yasinga okumanya, tulina okusiima amateeka ge naye tugakwate bulungi ku sayidi zombi. Omusajja tokikozesa obubi n'olowooza nti nze bwe njagala mpasa buwasa, weetegeke ate beera mwenkanya. Ate she oyinza n'okwewuunya nti omukyala oyo akugamba nti nze bba wange tawasa mukazi mulala, ng'ewaabwe balina bamama waabwe oba bana, naye ayinza n'okubeera nga si yasooka. Waliwo ekigambo Sheikh Muhammad Sekkadde yakitugamba, n'agamba nti bano abalina obuzibu mu kuwasa abakyala abasukka mu omu, senga etteeka lijja ne bagamba nti omukyala gw'osookerako ng'oli musajja gw'owasa, gw'olowooza abakyala bameka bagenda okusigala awo? Resho otunuulira
nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba enkomerero weerituuka weerituukira ng'omusajja omu waali waliwo abakazi 50 Allah naye kati wabanga Allah yakkiriza kuwasaako 4 kitegeezere bajja basigalawo. Kale kituva tugamba nti obufumbo buno nsonga nkulu nnyo, obujulizi bwabwo buli mu Qur'ani ne Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti fankihu ma taba lakum minan nisa, muwase abakyala babalungiyidde. Aya nyingi ezikwata ku bufumbo. Sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu hadithi nyingi nnyo ng'era atukubiriza, nga hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud gye yagamba nti ya ma'shara shababu, abange mu abavubuka, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, omuntu yenna alina obusobozi obw'omubiri n'obwensawo ateekeddwa okuwasa. Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj, kikuume amaaso ge nga makkakkamu aleme kukola bikyamu, akuume n'ensaaze. N'agamba waman lam yastati', atalina busobozi ng'ate mwetaavu eri okutuukiriza obwetaavu bw'obubumbwa, fa alaihi bisawm, alina okusiiba. Fa innahu lahu wija, kijja mukkakkanya kimulaawe. Abamanyi bonna ne beegatta awatali n'omu kuvaamu nti obufumbo nkola ya ddiini. Allah mu aya ezimu n'agamba ng'alagira bulagizi, n'agamba nti wa ankihul ayama minkum, abawala bammwe abatuuse okufumbirwa nga tebalina basajja mubafumbize. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, n'abalongoofu mu baddu bammwe era mulina okubafumbiza, n'abazaana bammwe Allah alagira. N'agamba nti fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, abakyala ne baba bafunye obuzibu ne babba baabwe nadda awaka batabuse, tobeerawo muza toddayo omusajja akuyisiza bubi biki nedda, bayambe buyambi kutereeza mbeera. Allah n'agamba nti mu suratu Nur aya ya 30 nti qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, lagira abakkiriza bakkakkanye amaaso gaabwe, wayahfadhu furujahum, bakuume ebifo byabwe ebyekyama awatali bijajaamya. N'agamba ng'awaana abakkiriza mu suratul mu'minuuna aya ey'okutaano nti walladhina hum li furujihim hafidhuun, abakkiriza bakuuma ebifo byabwe ebyekyama mu butabijajaamya, illa ala azwajihim, okujjako eri abakyala baabwe, aw ma malakat aymanuhum, oba abazaana Allah beyabakkiriza. Kale ebyo byonna bitukakasa kintu kimu, waliwo teekeddwa okuwasa obuwulutu bwewalire ddala. Waliwo okuwasa bwe kufuuka okw'etteeka ery'omuntu, tugamba nti oyo ateekeddwa okuwasa. Kakati abamanyi bayawulamu ennamula ya shariya ku kuwasa mu miteeko esatu. Omuteeko ogumu ye muntu nga kyatteeka okuwasa, era ndowooza abatuwuliriza oli yeetegereze wabanga kyatteeka yeekuŋŋanye ku agenda awase. Owookubiri ye muntu nga yustahabu, kyagalibwa, si kyatteeka, asobola okubeera nti nawasa okusinziira ku mbeera. Ate owookusatu oyo ye tuyinza n'okugamba nti takkirizibwa kuwasa, takkirizibwa oba kitamwa. Kakati ani gwe kibeera ekyatteeka? Gwe kibeera ekyatteeka ye muntu eyeemanyi obwetaavu bwe eri ekitonde ekirala, ekikyala oba mukyala yennyini ng'amanyi obwetaavu bwe eri omusajja nti tasobola kugumiikiriza. Ono kimukakatako okuwasa, n'oli kimukakatako okufumbirwa, kubanga bwe batakikole bajja kugwa mu haraamu, bamenye amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abo tewali kirala okujjako okuwasa. Kyova olaba ne bwabeeranga betugamba nti nno weetegeke waba talina busobozi gwe twagambye nti ayambibwako, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja amahale gamulema, n'atukana mubuuza nti osobola okufuna empeta ey'ekyuma nga nayo tagirina, n'amugamba n'amuwa n'awasa. Kale oyo kasita abeera nga obwa haraamu tasobola bugumiikiriza, tumugamba kikkakatako okuwasa. Owookubiri ye yagenda okusembayo tumalirize kyagalibwa, naye kwegamba ye muntu atayina bwetaavu eri abakyala. Gamba bw'aba amufunye, kugamba asobola okwekontrolinga, n'omukyala asobola omwagala bw'aba amufunye. Kati we tumugamba
nti kya sunna kati atakkirizibwa kakati atakkirizibwa yo atalina ddala bwetaavu talina oba mulwadde myaka gyamuyitako oba bwatu bwe yatondebwa kati nga tutya nti ajja kulyaza amaanyi omukyala wabeera naye kuba tajja kutuukiriza byetaago byetaago byabakyala tebiri mu nsimbi zokka nti omuliisa omunywesa biina n'ebyobuntu obeera nga tobusobolera ddala oyo tumugamba nedda ojja kulyaza amaanyi omukyalo kyesibula tujja kwongerezaawo olwokubiri wa wiiki ejja inshallah taala. Kale abalungi mwenna abagoberera puroguramu eno tubeebaza okubeera nti muwaddeyo obudde n'okufaayo mwongere okukuguka mu ddiini yammwe. Nkakasa bulungi nti bwe tunaatereeza amaka ye ensibuko ya buli kimu yessanyu ensibuko y'essanyu ensibuko y'ennaku embeera yaffe ejja kutereera n'ensi yaffe etereere tubeere n'emirembe mumaka mu mirimu gyaffe n'ensi yaffe okutwaliza wamu. Nziramu okwebaza Prestige bannange mugende mu maaso ne puroguramu zino ennungi ze mukola ne TV yaffe eno eyabukedde. Tusinkane insha Allah ku lwokubiri olujja tuyite mu migaso gy'obufumbo tumanye owasaani era bw'oba omuwasizza mulina kuwangaala mutya mu ngeri y'enneeyisa nga tugoberera mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.